Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gampanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. Program Echari ya Mighty Drive. Toline mwami Nkonge Charles onononga yomukwabo asatu mu mukaaga abakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya atulambululidde nti munaye bali bagenze mu kusoma kweyongera kubangulwa mu nsonga za byabukulembeze naye ate bwe batuukayo kati nno munnange ebintu tebyatambula bulungi. That very day batuuka ate era kiro kyennyini kye babakwatira mwatunyonyodde butawe babakwata era ayogedde nti mbo abakwata baali bakozesa ennimi nnya mwalimu Oluganda, mwalimu Olunyankole, mwalimu Oluzungu n'olulimi Oluswayiri z'ennimi nnya ze baakozesa newankubadde nga ebbiri ku zo nnimi zikozesebwa wano ewaffe mu ggwanga erya Uganda. Could that be nti mu baabakwata mwalimu abasirikale bannayuganda awo wennyini bwe tugenda okuba nga tuwulira okumanya butya bwe bakomezebwawo wano tuluke tuyingire bulungi nnyo mu topical discussion yaffe ey'olunaku olwaleero ensonga ey'okukwatibwa kw'abakulu bano era nga ki mu nfuga eya demokrasiya mu mawanga gana abiri mu ggwanga erya Uganda bwewaawo n'eggwanga erya Kenya. Bwe tugenda okuba nga ate tutambulira ate olunaku olwaleero osobola okukozesa comment section noteekayo endowooza nja kuba nga ngisoma nga show yaffe bwegenda maaso. Ebibuuzo bye munaaba mubuuzizza omukulu ajja kusobola okuba nga ate abiddamu. So kozesa comment section ku The Alternative Uganda ku Facebook ne YouTube osobole okuba nga ate obeera part of the discussion. Nkomyewo ewuwo bakujje mu banno bakututte baali abasirikale babiri ne banfukamiza wansi olw'emikono giri mabega bwe giti kalinga akasonda ne banfukamiza bwe nti nga mbatunuulidde kati omulala nteeka pisto wano omulala nanteeka mwene emmundu ennene so you can manage that situation kati omu kwe kuŋŋamba
tubuulira amazima tugenda kukuwaasayiramu. Kati nze bwe baali batukwata nali ndowooza kale kasita tetulina buzibu tujja but bweyogera ku kyasayiramu no tetulina buzibu tulina ebitambuliso bweyogera ku kyasayiramu ne mmanya things are this bad. Kakati nambuuza muli bameka? Kati ono eyali refugee bwe bambuuza muli bameka nembaga tuli 35 sayiramu booluyi oli omulala nanninya mali puwa nentomera ekisenge nenzira engeri gye nali nfukamidde bwe nti kuba ekisenge nenzira kubako omutewe nenzira bamali kupuwa nadamu nanyongera olina nga otandise kati okutulimba how many are you? Kati awo nenzijukira mulimu omuntu nembaga we are around 35 36 nanyongera oli what is the truth nembaga we are 36 olikwe kumukola bwati namba entuufu ekakasiddwa. Kaakati ne bagenda ne ku munnange kabali bambuuza ani yabawadde ssente ezibaleeta. Yes, nze okugenda e Kenya nakozesa ssente zange. Kyekimu ne bannange abalala tulina okuba abantu 40 ne bannaffe abalala bali tebasobola kufuna ssente ze batwala, ssente z'abalemesa. So I explained that to them. Ne mbagamba nze neereese na buli mulala yeekoze eki yeereese. Kane bambuuza ani yabuukize hoteli ne mbaga nze ebya hoteli tebinkwatako, omulimu gwawe gwadde gwa kulinnya kujja wano. So bakulembeze baffe pati yaffe eyo gye erina okubuuzibwa hubuukutira what? Era hotel. Bannayuganda kye balina okumanya nti wano e Uganda ffe abali ku opposition tebatukkiriza yadde okukolako meeting mu hotels ennungi. You cannot go to Africana n'okolawo meeting nki FDC. It cannot happen. Era nze bukyanga omulundi ogumu mwatulizawo press conference so ku Africana abakulembeze abali ku ddwa bwa government. And that was a press conference and mu budde obwa misunderstandings. State bweto bezanya politics. Katosa kugenda okolewo meeting normally ogambe nti oyisa abavubuka ojoba training mu politics okolewo meeting bulungi. State yakinamu omukono oba yes Africana ne webe yagala okuchaza. Batagala ku associating na politicians. Around 2018 Dr. Kizza Besigye yali agenda ku celebrating a birthday. Ne basaba celebrating a birthday n'abaana abato. Myaka 5, 4, 6, 7. Okay. Ne tupangisa ekifo kiwaatule. N'okusasula ne tusasula. Naye waba wabulayo olunaku lumu manager n'akuba essimu sijja kusobola kubakyaza. Nga buli kimu mwakitegese. Nga buli kimu twakitegese. Era dokita kwe kukyusa ojja kukebera ku YouTube mulimu video nga celebratinga birthday n'abaana e Makage Kasangati. Siwe yalina ogicelebrating. Yalina kugicelebrating era mu hotel. We twali tukola akalulu wakati wa Jeno Mugisha Muntu ne Poa. Twali tulina okuba ne debate. It was either Serena or Sheraton. Batuganayo. We ended up nga tuzze wano Nsambya sharing hall. Ate nabo baali batulemesaawo. Bwe twali tukola delegates conference gye twalina e Katonga extraordinary delegates conference. Twapangisa ekifaawo e Lugogo nga batusabye ssente ze baali batusabye era nga n'enzikiriziganya emaze okutuukibwako. Waba wabulayo wiiki emu
ne beekyusa ne bagala nedda twagala sente bwezi kati kuba akafaani nga sente ze bakusabye bazikubisiza milioni nga 6 ebulawe. So wano e Uganda bwekito bwe kiri such that singa nze baba baagala okunkompromisinga bantwala museera ne baggulira ekyemisana ekiri nga bebakugaba Besigye oyo omubi omusajja oyo tayagaliza tasobola nakuleeta bintu nga bino. So kati ekyo nakyo state ekyo ekikozesa aba bewala biddirira. So kati bwe baatulaba nga tugenze Kenya ne bagaba baba baagala bwe bakukwata ati bwe baba bakutwala Kenya osome ebyobukulembeze. So si kibiina kyo ekyebyobufuzi okukola ki kutwala awantu we tulina okusomera ebyobukulembeze wano e Uganda bagiyita Kyankwanzi. Naye NRM yagyefuga etwalayo baayo okuindoctrinatingira y'abantu. Fe abava mu bibiina by'obufuzi eby'opposition tetulina opportunity yonna. Opportunities zonna ez'okuyiga obukulembeze bwe zijja wano mu Uganda baziwa abavubuka b'NRM. Abamwe muzizira buzizi. Uganda Youth Council. Ne mutayagala ku participating in because Uganda Youth Council. Bo participating oba walya. Uganda Youth Council teyina opportunity yonna gye yali erese mu bibiina byabufuzi ate nga tulina youth leagues. Teriyo. Opportunity yokka nze gye mmanyi ejja mu bibiina byobufuzi pipe. Kati bangaye tugenda kuwasayiramu kiki kati bwe bamaliriza mbanyonyodde ekibadde kitulese tuli bameka twabadde tulina kuba bameka amannya gange amanya bagatubuuza buli kaseera bakubuuza amanya just to confirm kandi bagenda ekyomukisa omulungi mukwano gwange oyo gwe mulago naye yayogera information yemu ye tebaamukuba ne batukwata ne batuzaayo kati before nga tebanatuzaayo omusajja yaŋŋamba do you even have a country? And now taking you back to your banana republic. Ngamaze okulaba nti bakoze ensobi otukwata tetulina ki era ne batandika n'okubeera a bit friendly. Bo bannakenya batandika okuba friendly but Ugandans were I don't know what's wrong with Ugandans. Very bad-hearted people. Kwa bannakenya bamanya nti one of them even made a comment naga naye this look to be students. Era some of them were there saying we are sorry. Katoli ambuza, do you even have a country? Nangamba fete tubaina ko buzibu. It's your president who wants you. So your president wants you. Wants us for what? Fete tuina business naye. So bannaffe bali awo babakubye omulimu abalina embiriizi endwadde up to now so balina okufuna ate mukomera ne sleeping post engeri gye bali bafunye injuries mu mbiriizi kaakati bwe bamala tugira batubalanga emirundi egyo baddamu batubala naye ng'ono akuba ki namalikupu eno oluvannyuma ne batukwate ne batuyingiza mu bimotoka. Olwo oli refugee naye bamukutte bamugase kumwe. Yes, ate bamubuuza who are you nayogera erinnya kuba naliwaawo ng'olwo batusitudde batutwala mu bimotoka. I remember very well what they asked him. Who are you? He said his name. Amubuuza where are you from? N'abagamba I'm a resident of Nairobi. Kati kwaliko Munauganda. No. He's a Ugandan. Cheza bali bakimanyi he's a refugee. Nenga ali mu Uganda. Yes. Kati ono the best thing they should have done bali batu arrested yalina kusigala ye Kenya. Nedda. Era babiranga naye munonya Kenya. Gwe nkongo oli otya. Okitegeera mu lulimi lwotegeera. Yes. Batupanze ku gundi kati balamu bw'oba mu bunnyogovu
oba tusobola mu science twamusobola tusobola kutuyana oba oyina to ease yourself. Kati twabeera awo ebbanga eryo nga tebatukkiriza kukola ki yedogenda mu shortco yadde anything. kati ne batupanga mu bimotoka byali bibiri ne batubeezawo ne tusooka tutuula omwo. Did they put anything to cover your faces? No. To cover amaaso gammwe obutabako kye mulaba? No. Mm. No. Babapanze mu bimotoka. Yatupanze mu bimotoka. Kati kyenzikira waliwo emu yajja ebintu byammwe mubireseeyo tewali kye mukkiriza tewali na kimu ky'olina kipozi kyenzijjukira empewo bwe yanfuwa ennyo waliwo omuserikale omunnakenya yajja n'ambuuza oyinayo ki emunda eyo oyinayo ki ekisobola okukuyamba ne mugamba nyinayo ekkooti n'agamba do you still remember your room? I said yes. Which room number? It was 27. Room 27. N'agamba situka tugende nansitula nanzizaayo mu ruumu yange nenfuna ekkooti yange nenjambala tukomawo. Kati awo wetudda ku gundi awo bo bannakenya bagezaako asisi tufune ebyetukola ki pewo yali etuyiseemu nnyonyi atadde munyetu naye waliwo eyajja oluvannyuma natugamba kati tusabe kaani asobola okusaba wano munnakenya omu kuba ebyokwerinda munnakenya kakasita baamala okutugira banauganda tebaddamu kutusemberera and they were many by the way they were a number of Ugandans. Mwalimu n'omusajja omunene oyo ye yajja naffe paka ku eso from Kenya naye yali alina masiki kati kwaliko ne number plate ey'emmotoka ey'e Uganda era bwe twasimbula yajja etugoba nga kirabika baali balemeddwa okukkiriziganya bannakenya ne bannayuganda baali balemeddwa okukkiriziganya baasooka ne batuvuga ne batugjawo kati n'emmotoka ey'e Uganda neyetuwondera ng'egoba ekiro ekyo ekiro olwo ziringa ssaawa 9 zigenda mu 10 ng'egoba babatwalawa kati bwe yatuuka ne baddamu ate ne baweta ne batuzaayo bwe baatujje bwe babakwatidde now there we saw money exchanging hands sente zennyini baali babaguze mwali baddu I don't know. So money was exchanging hands. I don't know what for. Did you grasp any words awo mu ku exchanging sente oba byali bikolwa bukolwa? Byali bikolwa. Olufe tuli mu kijja fanga wakunda. Ate baatekawo abaserikale babiri ku buli kimu baatula munda n'emmundu zaabwe. Tokkirizibwa kwogera na munno? Okwogera ko baali tebatugaana kwogera naye otandika otya okwogera. Otandika otya okwogera. So kati wano bwe babakomyawo babajjawo babatwalawo. Kakati bwe bamaliriza ebyabwe nga bwe ngambye we saw money exchanging hands. Ne batuzaamu ne batuvuga ku speed. Ate jjukira bwali kiro nga n'abavuga bakooyi baatuvuga ku speed we could have died by God's grace. Emmotoka teeka naye emmotoka ffe gye twalimu ya temptinga okukola akabenje okugwa gujjukira era amakubo ge twayitamu tegalina nnyo njawulo nage Uganda mutuuke nga mulimu ebinnya ebyaddala olina jja nakiyitamu buyisi nakyo bana baatuvuga speed nga ffena tuli ku bunkenke tuti pa ku boda ebusiya naye tuba tutuuka ku boda ebusiya waliwo mwe bapimira kyekyuma mwe bayisa emmotoka nga bapima ebyamaguzi buzito ekyuma ekyo kisobola okugatta singa oyitamu buyisi. Kati omusajja yajja eno emmotoka n'ayitamu buyisi era waliwo omusirikale yali ku boda yadduka mangu n'akijjamu namugaa oyagala kutta abantu. We could have died from there, who knows. Batutuusizaawo twatukawo ndowooza essaawa zigenda mu 11 ebusiya. Kati naawe you can imagine distance okuva e Kisumu
paka ebusiya naye n'otuuka ng'obudde tebunakya. Naye ngeri osimbuddeyo essaawa nga 9 awo 9:10 kati omanya speed emmotoka gye yaddukirako. Bwe tutuuka wali ne batusimbya layini, buli omu nga babuuza n'essimu yaani, awo wetulabira ebintu byaffe nga babireese. N'essimu yaani ovaayo, twasimba layini buli omu ng'olondako essimu yo ng'omuwa password by force. Our passwords were taken by force. Olina omuwa password nga bagiwandikako n'erinnya ne password ya laptop, cameras ze twalina. Kati awo we batukkirizaako okwetaasa, naye nga osigala oli musibe. Kati nga munno yalina okujja ate akuyambe, kati nga akuyimirira mu maaso. Ayimirira mu maaso go, emikono gye ne gikuyambako gwe. N'akusumulula. Ate aba alina okuyambira ddala. Osobola okwetawuluza. Kati abawala bo, abasirikale abaami ate be balina okubayamba. What? Yes. Mu babakwata tekwaliko bakyala? Never. Bonna baali basajja? Tesaalabako mukazi n'oku. Naye ng'ate kwaliko mu ttiimu yammwe kwaliko abakyala? Yes. Okay. Yes. So mutuuse kati ku booda olwo mutegedde kati mukomyewo ku butaka? Olwo tonnamanya gye bakutwala. So kati ng'omukyala omusirikale alina okukuyamba n'akulaba bw'omaliriza n'era n'akuyamba n'odda. So bwe kityo bwe kyali. Ne batuzza mu drones 4. Baleetawo drones 4. Babajje mu biri ebimotoka? Batujja mu biri ebimotoka, passwords zaffe bazitutte ne batuteeka mu drones 4. Ze Uganda zino ezivuga taxi eza bulijjo. Nga ziriko n'ebibombola bya... Yes, ne number plate ze Uganda nga ziraga zikola taxi. Kwaliko n'emu yaliko ekipande kyayo Kaguta Museveni Buhabulwa. Babavuze babaleese. Batuyingiza omwo ne basooka baddamu ne batuvuga. Kati n'abaazivuga nabo baali mu buwambe kubanga driver n'essimu ye teyagiina. Ate bamugaa togeza n'oyogera nawe. Bwe babaleeta babatuusizaawo. Kati bwe batuvuga speed twatuuka wano kuba bajja bayimirira. Bajja bayimirira nga bakuba amasimu bayimirira bakuba amasimu bayimirira bakuba amasimu. Ne batuleeta wano ku eso. Olaba awo Katonga. Woowetera wotogende Katonga waliwo awo mutera okusanga abajaasa awo. Eyo ndowooza eso headquarters. Kati batuleeta ne batuusa waliwo ekkubo eriyitamu immediate after. Ne basooka bapaakinga awo ne tumalawo essaawa nga nnamba ekitundu. Temunnayingira, temunnaddamu kulya, temunnaddamu kola kintu kirala kyonna? Tewali. N'abantu baffe tebamanyi gye tuli. Kati ne tubeerawo ne bakuba amasimu ne tubeerawo. Kati oluvannyuma ennyo ne bayingira mu mmotoka ne bavuga ne batuyingiza munda. Kati bagenda otuyingiza munda. We twayingira we tuti nga waliwo emmere buffet. Batwaniriza ssebo na buffet baami abo. Bamaze obbakuba babatulugunyiza babayisizza bubi. Kati bakwaniririza ku buffet. Olwabo okugulawo tuyingire nga buffet balinga abaaniriza abagenyi omugenyi gwe baalinze okuva edda. Kakirabika okutuulisa wali baali bamala konfaminga nti bamaze okuteekateeka ebyokulya. Waliwo amazzi, bottled water, waliwo soda, apple, mere buffet. Agali amwegali. Twamalawo awo essaawa nga nnamba. Kati director wa ESO najja n'atwetondera mutusonyiwe. Kati oli omwami gwe nkugambye yali omunene gwe twali naye Kenya eyali ataddeko masiki zino eza COVID.
ya naye wetumulaba yajja ku eso n'atukawo n'ajja n'ensawo. Ensawo eyo yali yange era nzize nayo wano yali yange. Mwe bapanga amasimu gaffe era bwe twali ebusiya nze nagiraba nga nsawo yange bali mukugipangamu muki masimu. Era indidi okutuuka ku esonga ensawo bagirese naye ate bagita terimu masimu ng'erimu passports na IDs ne sente entono ze bali. Naye endala bazibba sente nyingi gwe batu sente bazibba eze Kenya eze Uganda ezali ennyingi ko bazibba. Mumatuuse mumaze mufunye ekyokulya. Ekifunye oluvannyuma tunywedde ku mazzi tunywedde ku soda naye emmere yo teyagenda. Yo yaganda watumanyi kiddirira yonna bagizaayo ku masowaani gaabwe. Kakati baleese awo passport zaffe IDs buli omu aggyeemu eyiye aba wallet buli omu aggyeemu eyiye. Kakati director wa ESA atwetondedde abantu abo babi nnyo babakubye n'okubakuba babi ffe batuyise buyisi ne batugamba waliwo wano bannayuganda naye bye bakola tetubitegeera ko ffe naffe ne tubagamba ffe mutuwa abantu baffe temubasibire Kenya. Kwegamba nga alaga nti balinga abazze batuyambye buyambi. Oba tebagiriimu. Ani akulimba? Kugambye yaliko bannayuganda. Nono yennyini eyali ku kweri yawanga orders yatuuka ne ku eso. Okiwulidde ekintu ekyo? Kakati bamaliza n'atugamba kati tugende tumwogereko eri bannamawe tubalage eggwanga bannamawulire abantu abo bannakenya. Kenya has to be condemned olw'ekikolwa kyekoze. N'ebyo naye yali alimba. Nze namulaba mu maaso nga yali alimba ate ng'alabika ng'ali disappointed ti kye bagenza okunona si kye bakoze eki si kye bakutte. Babasuubiza mpologoma bakutte kaki kamyu. Oli bwaga abasajja balina emmundu bali highly dangerous naawe ojja oweetegese. Kati basangayo notebook, pen, simu, laptops, passport. Yes. Kati he looked a very disappointed man. Era ng'emikono ayimirira agitadde. Omanyi guest eyo kyeraga bw'oyimirira ng'onyumya n'abantu ng'emikono gikwatidde mabega. He looked a very disappointed man. Bigambo ki ebirala bye yabagamba? Yatugamba we are sorry. Otyo olw'okubakwatira mu ggwanga eddala. Ffe batuyise buyisi kunona bantu baffe. Naye babi nnyo babakubye n'okubakuba. Sorry. Babakubye. Sorry. Tugende mwogere ne bannamawulire. Kenya has to be condemned. Sorry, ffe tubalaba ku mawulire. Tulabe engeri gye tubazza eri families zammwe. That's what he told us. Luno lwe babatwala ekkololo. Yes. Was it that very like that same day 24th July. Era oyo mwami wa ESO liaison officer and protocol yayogera mu mawulire. He was also looking very very disturbed and confused. Nga kiraga ali tebategeera kigenda mu maaso. Nga balabira that they have messed up. Bogedde eri amawulire n'ebigambo byayogera biri ku rekodi. Aganta bo mwali temulina muntu ku ground. That's not true. Era kuba nti temwali na muntu ku ground kye raising suspicions. That's not true. Bano waneba Uganda beba concoction beba yiyiriza intelligence information ne bajiwa abana Kenya ne babagaba bayambeko okutukwata. We are armed and highly dangerous. Era bali bajjanga bazze kunona batujju. Yes. Chobola Kenya bibindi ayiteyagala yadde okubyogerako. Kakati atugamba naye engeri gye tubafunye ffe tetulina buyinza kati katubawe poliisi
mukole statement nga baba kubye then muddeeka olwo kwe kubatwala Naggalama. no baba tututte enaggulu. Okay. Kati bwe tutuuka enaggulu deputy CID ajja ayogera naffe atugamba sore nga mulabye ng'alaga mukyala muzadde naye babakubye kanfuna abasawo bajje babekizamininge mwafunye ku kyokulya tetwaliddeko naye kati ekyeggulo tukatulabe oba tunaabafunira ekyeggulo then tulabe n'engeri gye mukola ki gye mujoyininga families zammwe. olwo ne mulowooza tewali nnyo buzi. Yes, kati bwe tugenda bamala okutwekizamininga naye we twatuka wali nga bayiyeewo bana ba anti-terrorism unit counter terrorism unit nga buli nsonda mulimu omujasi omusirikale nemonda kati nsituka ngenda enkole short call omusirikale kwe kubuuza gw'olagawa mu ddoboozi ery'ebbogo kati yo nemmanya ki ne bamugamba oyo muwerekere era nga kati ng'olwo bikyuse batandise kukuwerekera nawamundu ogenda okukola short call. byawukanye ku biri bye babasuubizza era bwe bamala atugaa kati baasi nesimba netuyingira normal bus baasi ya poliisi prisons oba ya police. Okay. tutudde mu baasi olwo ne order zitwe totula kumpi na nsawo yo sawo giteeka eri tutuuse Naggalama awo batukumirawo wiiki Naggalama. oyo deputy CID yakomawo Naggalama yakomawo naye kyenzijukira waliwo abaali bazze nga bagala okutwala nsawo zaffe. olwo mutuuse wano wonna temunnamanya musango kigubaguddwako temunnamanya ki kibabavunaana era batutwala nga abatalina musango. gukyuka ddi okufuuka ogw'obutujju nange simu kati gukyuka ku Sande otumanyi tibagenda tuvunaana butujju. Kyenzijukira awo babatutte wano Naggalama mulinako abantu abazze okubakyalira. Bantu bajja ne batukyalira. Deputy Road Mayor Nyanjwa Doni yajja n'atukyalira Honorable Mwejuche Honorable Nekaliti wa Kitugu Municipality bajja babaleka ne bajja ne batulaba. Naye kyenzijukira waliwo abajja baali baagala okututwala okutujjawo Naggalama basooka nga baali baseemwayo poliisi negaana ebagaba n'abantu twabaregisterinze dda twabayingiza dda mu records zaffe temusobola kubajja wano. Kitegeeza singa mwali temuli mu records za poliisi mwali badde mutwalibwa. Highly possible. Ne baagala okutwala ensawo zaffe. Kyenzijukira omukyala yateekawo n'omusirikale ow'emmundu ku lagejezi zaffe namugaa tewaba abikola ki abikwatako bali basobola bitwala walaba ebakwatawo nalebu Kyagulanyi Aluwa ne batulaga emmundu nti yabadde nazo. So it is highly possible nti baali balabye tebalina bujulizi ne baagala bakole ki bateekemu. Okay. Kati ndowooza nga ku Saturday we tumanya nti tugenda kusayininga charge and caution. Charge and caution yeyo kukkiriza omusango oba kwogugaanira eyawukanako ku statement. So twakola statement neggwa. Kati nga ku Saturday ne bategeeza nti mugenda kusayininga kye tuyita charge and caution. Kati charge and caution yeyo abaliko omusango gwa Naggomola. Eyo bano banzibye kamyo biki nkoko biki nwanye ne gundi awo tebagisayininga. Naye wa capital offense nga it is only triable by the High Court. Osayininga kye tuyita charge and caution. Wano mwali mumaze n'osinkana bannamateeka abammwe? Nedda. Baba wadde charge and caution okugisayininga. Bajja ku Sande baleeta abasirikale awo nga 30. Bali mu byambalo bya poliisi by'amagye? Omuntu akusayininga kya charge and caution oza aba CID tebaali mu byambalo. Okay. Kati nze yankolako yankwasa olupapula nga kuliko omusango gwa terrorism. Emubuuza why have you preferred this charge? N'akyusa n'olulimi n'aŋŋamba naye nkonge bino nange sibimanyi bandeese buleesi. Ekituufu kiri nti abantu abo bebaleeta twali tubalaba n'obunyiivu nga banyiivu babaleeta lwa Sande babajje ku families zaabwe.
Ekyenjukira babasasula emitwalo 10,000. Wajimanyi otya? Twaliwo, twali tulaba. Omanyi bw'obeerayo oba owulira ate ng'olaba. So ne tumala okusayininga misango tugyeganye tugimanyi. Naye nga mu charge and caution mwalimu nti nga 22 na 23 mwava e Uganda ne mutambula ne mugenda e Kenya okufuna okutendekebwa mu butujju okusobola okukomawo wano okutabangula emirembe gy'eka mu ggwanga, okusuula government to defeat the government of Uganda. So charge and caution eyo bw'ogisayininga basobola okutwala mu kkooti oba butakutwala. okusinziira ansa zo bwe zibadde. Ku makya Mande bajja ne batugaa buli omu fuluma noonya ensawo yo, buli omu nsawo yo, noonya ensawo yo. Kyesikayo basooka ne bajja nga tetunasayininga charge and caution. Ndowooza Saturday bajja ne batusayiningisa buli omu ebintu by'olina. nakwatiddwa nga nyina essimu 2. Amasimu baali bagatutte nga tetugayina. Bo ku poliisi barekodinga kyozze nakyo. Passport, ndagamuntu ebyo ne babisayiningira era ebyange bikyaliyo. Biri kusayina. Babisigaza? Yes. Okay. So wondabira wano siyina ID, siyina passport. Passport bagitusaba ku kkooti naye nakati tetunagifunako access kugiteekayo mu kkooti. Ekyali ku CID n'amasimu ga. Ku makya ne batuvuga speed eyayiriiri paka mu kkooti e Nakawa. Bateeka mu kkooti Nakawa ne batucharginga omusango gw'obutujju ne baturimandinga weeks 2 paka Kitalya. Olwo ne mumanya kati ensi ekyukidde, ebintu biri serious okusuka ali omwali mubimanyidde. Yes. Olwakadde ngenda sooka nkusaleko ku mboozi Europe because katuyingidde court. But what do you make of all these incidents ezibaddewo? Eyammwe muli 36 enkwata gye babakwatamu because waliwo amateeka agagobererwa okujja okukwatira omuntu mu ggwanga eddala n'engeri y'okumukomyawo. Ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obed nabo z'ensonga ziringa zezimu. Incidents zino gwenga munnabyabufuzi especially ali ku ludda oluwabula gavumenti kikyozijjamu? Ekisooka singa omugwira ajjamu wano mu Uganda akoleramu omusango tumukwate tumutwala mu kkooti zaffe tumuvunaana tumutwala mu kkooti. Tumuvunaanira wano? Yes. Oba kkooti nesalawo bamudeporting. Tosobola kukeera bukezi nosala busanyi kyona bamudeporting. No, bakola process eri due ne bamuyisa. Kati ne bwe batukwatira Kenya singa twali tukozeeyo omusango, Kenya yali erina otuproducinga mu kkooti zaayo ne batuzza eno. Oba gundi yawano gavumenti yawano ekola due process negamba oyo so and so alina omusawo gwe yazza wano era bulijjo tumunoonya mu mutuwe. So wano ne bakola kye bayita extradition order. Wano ku border documents zammwe tewali stamp yonna gye bateekamu, tewali kintu kyonna kye bakolako? Mu kugenda baateekamu. Yes. Mu kudda tewali kyakolako era tetumanyi kiri mu passports zaffe kati. Tetumanyi oba mwadda oba mu passport nze kyemmanyisa dda tulina kuba nga tuli Kenya nga tulina negundi bbanga lye baatuwa liyiise nako. So ekiriwo ekisooka bumenyi bw'amateeka n'okulinyirira eddembe ly'obuntu. Kenya yensi ebadde esenvuddeko nga tugiraba nti at least yo democracy waayo akola ki? Era gye mbadde nga muwanga reference. Yes. Naliko public debate lecture gye nalimu Dr. Simba, political science lecturer we Makerere, n'agamba nti mu East Africa ensi yokka gye tusobola okugamba nti erina demokrasiya ye Kenya. Kubanga bo bakyusa president mu kalulu ate bo bakyusiza ne ku bibiina by'obufuzi. Kikyali kyekimu nti kino ekibiina ky'obufuzi kivaamu nekikola ki? Nekiwa ku kibiina ekirala. Era nga ye agamba nti Tanzania tetusobola gikeraganya na Kenya
mu democracy Kenya eriwa Eri ahead. wadde Tanzania bakyusa president oluvannyuma lw'ebisanja bibiri naye bo bakyalimu balinga abalina single party rule kibiina kimu kyekikola ki Kyekifuga. era naga nti Kenya esinga ne South Africa mu democracy kubanga ne South Africa eremeddwa okuva mu kibiina ekimu ekyaleeta Mandela ANC nakati kyekikola ki kyekikyaliwo bannansi tebanaba kusemvula kusobola kulonda kibiina kyabafuzi kirala kukiteeka mu buyinza kati ye mu kugeraageranya kwe Dr. Simba nga agamba nti ensi ezo zonna bw'ozigeraageranya yali agigeraganya ku Tanzania ne South Africa naga nti Kenya ensi ezo zonna ezikola ki ezisingako kyokka ate nga waali badde olowooza nti ate South Africa abantu bandibadde bagibenkinga makingako mu mbeera ya democracy naye ye ngaakulaga nti Kenya ekola ki egisingako naye Kenya okutuuka weetuuse yayiwa omusaayi yalwana Moi yali abafuzi emyaka gyali gigenda mu 24-25 ne bakola struggle yaabwe mpaka bwe yakkiriza okuva mu ntebe emirembe nga tazzeemu kwesimbawo ne bafuna omukulembeze omulala Kibaki. Kati 2007 wawulira okwetema okwali e Kenya ng'era balwana lwa demokrasi waabwe ti akalulu kaali kabbiddwa mpaka Raila Odinga bwe yagamba naye tukole ki era Ruto ne Kenyatta baatwalibwa mu ICC olw'ebyaliwo mu 2007 oluvannyuma ne bajjeerezebwa ka demokrasi waabwe we bazze bamuyitamu naye kyakusaalirwa nnyo nti bazzeeyo akalulu ke Kenya kigamba nti kabbibwa ne evidence yaleetebwa mu court tiimu ya Raila nga balaga nti akalulu kakola ki kabbibwa era mu Kenya waliyo oluvubumo nti abaamuyambako ono okubba akalulu baava wano so buli bwe mudiiringa ensi n'ensi buli bwe zidiiringa wabaawo concessions nkuwadde kino mpaaki kati ffe tulowooza nti olwa gavumenti yano okuyamba Ruto okufuna obukulembeze Kenya tayagala kukola kintu kyonna kigikola ki ate ne mukwekalakasa kuno okuwedde era kigambibwa nti state ya wano yayambako nnyo okulaba nga obwekwekalakasa okwali Kenya bakola ki bakutuulako kubanga ye Ruto kwali kumulemye ne bakozesa hard methods ze bakozesa wano ne bazitwala Kenya era wawulira nga bakompulinga abaana babatta abaana babulawo abaali bakulembera okwekakasa ne babasanga bafu oba okwekalakasa okwo kwe kwaleeta suspicions mu kubanga mukwatibwa because mwali muva mu Uganda so ffe twali tuva mu Uganda ebye Kenya byali bitukwatirako naye ate gye mwali mugenzi okuyita mu musomo we baatusanga twali twekalakasa oba baatukwatirako mu kuteekateeka ne banna Kenya nti kwekalakasa okukwatibwa kwaffe kwava wano kati Kenya yo yasalawo kwegatta ne sitaani bakole ebibi era ye Ruto kyaliko kulaba nti tanyiiza ono amuyambako kubanga wano tebatukiriza kukola meetings za byabufuzi amugamba wano mbalemeseza naye bajja ne bazikolerawa ewuwe Kenya mmwe nga bannabyabufuzi abali ku ddolo olwa gavumenti mukozesezza mutya omukago guno ogw'amawanga agataba amawanga agava ku buvanjuba bwa Africa okuba nti ensonga zammwe ziwulirwa ne zitwalirwa nga nkulu nnyo kati kyolina okusooka okumanya nti first of all netteeka engeri gye tulondamu abaturepresentinga mu East African Parliament nga mwenna mulina okulonda n'ekibiina ekiri mu buyinza kyo kitwala abantu 6 kitwala 5 6 then ne batwalako independent omu tuli fena ate bino ebibiina by'obufuzi nabyo ne babiwaako emabegako
buli kibiina ky'abafuzi kyali kinominatinga owaakyo anaagenda naye kati palamenti eronda kitegeeza nti ekibiina ky'obufuzi kisobola okunominatinga abantu 9 bonna ne bayitamu kitegeeza NRM bw'eba esazeewo abaayo bokka NRM bayitemu bakola ki bayitamu. So ebibiina ebivuganya kati naddala wano mu Uganda ffe tetulina representation, tetukyalina representation kubanga n'ebibiina by'obufuzi muno mu Uganda bye bakkiriza bye bawaako kaakalulu bigende kati DP ino omukago neki n'NRM. Kyo ndowooza okimanye bulungi. UPC ku luno teyagenda naye luli baajwa nayo naye ino omukago naki NRM. Jema n'okutuuka yali evudde ku mulamwa gwayo ekyali kijijje ku mulamwa kifo kya ERA kubanga Museveni yali agaye nabo babakole ki babawe abalonde. So representation eddoboozi yaffe nga alternative voices as far as East African community is concerned ziri very minimal, very minimal. Yes. So gino emikutu gimugatta abantu mugikozeseza muti okwongerayo amaloboozi gammwe because wemuba mugamba nti we mwali badde muloopa muyinza obutayambibwa waliwo alternative ya social media. Kati social media kooti y'abantu kyeneerabidde okugamba nti balooya baffe baatutegeeza nti baateekayo omusango mu East African community, East African Court of Justice. Baateekayo omusango kwemulugunya engeri gye twakwatibwamu okuvaawo era ne Dr. Kizza Besigye wawulira naye agenda kuteekayo omusango. Kati zino kooti ezigatta emikago tezirina, they don't enforce. Byebizibu ebimu ne ICC byeyina ekola decision but they can't enforce. Tebateekesa mu nkola ne bwaba bakoze okusalawo because to enforce oyina era kudependinga ku zino ensi zennyini ate. Yes. So kati weziri East African Court of Justice naye teyamba. Ziriwo bubeezi kukola accountability ate nga nze nandibadde ndowooza esobola okuyamba ne tuba nti abannansi baali mu East African bafuna justice. Wawulirako amagi nga Uganda nga tebagakkiriza kusala agenda wa Kenya naye nga tuli mu mukago wamu ne Kasooli nga tuli mu mukago gutya gwa wamu. So kati wakyaliwo challenges nyingi mu mukago ate kati nabino ebiriwo bino byongera okukakasa n'okubannansi bajja kwebuuza baddala guno omukago guliwo okutuyamba oba okukola ki. Era bwe birigenda bwe tujja kwesanga nti omukulembeze omwe ajja kujjaku mu nsi ezo akole decision nga Amini gye yakola ki gye yakola nti ensi yange nze nzijje muki yijje mu mukago. Era omukago ogwo guyinza obutagenda mu maaso kwongera kutuusa bibala bye gwandituusizaako singa omukulembeze wa wano asigala ng'akyali mukulembeze n'ow'e Rwanda kubanga zino ensi endala zisobola okuba mukago naye nga zibalaba ki yanjawo. Tanzania erina ettaka ddene. Yes. Kati ye esobola okudireyinga kuba nabo beeraliikirivu bagaba bajja kutwala ettaka lyamu. Kyobola process ezo zonna zidireyingibwa ne zidireyingibwa n'olowooza tulina we tusenvudde ate nga tetusenvudde. Kati ekino ekiriwo essaawa eno ekyokuba nti bannayuganda bakwatibwa nze nali mmanyi ffe batukutte because we are nobodies, you know. Naye kati ateeka ekyatuse ku Dr. Kizza Besigye omuntu ali high profile bw'atyo ensi yonna gwemanyi naye ne bamukolako operation efaanana bw'etyo kikulaga nti omukago guno gwo guliwo kuyamba state kwongera kwenywereza mu buyinza kubanga wabaawo n'endagaano ezisayiningibwa as far as security is concerned. Mu bimu byemmanyiko bye basayininga mulimu kye bayita early warning naddala mu mbeera y'okulwanyisa obutujju. Early warning. Yes. Kitegeeza nti bw'ofuna intelligence nti bano baagala ogikakasa n'oripootinga mangu
kati ate kati zino ensi Kenya ne Uganda ziri mu kuabusinga nkolagana eyo nga ate bagikozesa okutandika okutulugunya bannabyabufuzi instead of okuloopa abatujju ate baloopa ffe bannabyabufuzi ng'abatujju. Our president ayagala history to repeat itself. What do you mean? Mu ngeri gye yajjamu gye yatwalamu obuyinza nga byagezaako okwewala okuleka nga tasoma so mwe mwagala babaleke mwetaaye mukole ebikolwa byonna bye mwagala ne mawanga amalala. Wulira kino, ensi ezeekyuka. Modern society tekyakola buyeekerayo bwalowooza nti okwate bantu bagende babeere mu nsiko. Koni yalwanira bbanga ki, yali azzeeko wane nakwata obuyinza, yali asuuse kaluma nze bukyangandi buto nawuliranga Koni ADF. So kati yebwa akyalimu endowooza eyo, era kyova olaba Uganda bwetekyuse president tujja kubeera bwe tutyo nga tuli mu ndowooza enkadde. Kati ye alowooza bantu 410 bwe batuula ne bateesaako ku byobufuzi by'eggwanga bateesa kunjeekera because ye mentality ye gy'alina. We are in a modern society. Nsi ki ekyalimu abayeekera abajja ne bawamba gavumenti? Amateeka ganaasobola okuleetawo emirembe mwe bannabyabufuzi abali ku lwabula gavumenti gye muyaayanira? Yes, amateeka gasobolera ddala. What we don't have is will, political will gye tutayina. Kyova olaba Bannayuganda bonna tubakubiriza tubeere mu struggle nga tudimandinga freedoms zaffe, freedom of assembly, freedom of association, ne parliament okubanga erina eddembe yayisa amateeka nga tebagikubye ku nsolobotto. Ne kaakati parliament okuyisa etteeka ababaka basooka kubawa ssente. Ssente bwe zigaana ne babakuba emiggo. Ensonga eno ey'abakulembeze ey'abantu Bannayuganda okukwatibwa mu ggwanga erya Kenya abadde ku floor ya parliament. Yes. Mu ntandikwa ya weekend. Era nga basaba okufuna alipoota. Speaker anamuwulidde yagambye gavumenti ekole report egireete ku floor ya parliament. So tugirinze bannyonnyole kiki ekikwasa abantu. Naye ng'ekyo kitadde ku bali, Kenya yo ekkiriza mu bukulembeze bwa Ruto. Kenya ekkiriza okutulugunya abagwira kuba si ffeffekka be bakoze eki be bakutte. Waliwo Abapakisitaani be bakwata, waliwo Abatake, waliwo ne munnamawulire yakubibwa amasasi yadduka najja afune obubuddamu e Kenya bamukubirayo masasi. So Kenya nga yo Kenya is not safe. Mukulembeze bwa Ruto erina okwetereza. Naye way forward. Yes. We tuba nga twagala ddala omukago ogwa East African Community okukola. Tulina okurespectinga human rights ez'abantu. Naddala abantu abazze mu Uganda nga bava mu East African Community kubanga twabakkiriza okukola ki? Okuyingira. N'abagenze Kenya, abagenze Rwanda baba balina okukkirizibwa. Ebbanga eryo lye bawadde okubanga bali mu nsi eyo. Baba balina okukkirizibwa okukola kibaleese bakole ki? Badde. So si ate ensi eyo gyagenze okwetaba mu politics waffe wano. Obanga yeetaba mu politics waffe. So bwe beekengera ekintu kyonna? Bwe beekengera ekintu kyonna. Ng'okwekengera ki? Nti muli batujju. Oba muyinza okukola ebikolwa ebitali bituufu mu ggwanga eryo. Eri abo. Baleke buleesi. Kakati ate nze nkolera nti ebikolwa ebitali. Bwe mba nga nwanagana na gavumenti ya wano ate ngenda Kenya gye nkolere ebikolwa Because by that time ebitamu. we mwagendera waliyo okwekalakaasa. Era nga okwekalakaasa okwo ne statements ezaakolebwa wali oziwulidde nti Ruto must resign. Kati Dr. Kizza Besigye bamukutte wabaddeyo ki? Yagambibwa okusangibwa n'emmundu. Kye ŋŋamba wabaddeyo ki? Kuba ffe baatugala tuli batujju kale twagendawo mu budde nga bali beekalakaasa oke. Kati ye Dr. Kizza Besigye e Kenya wabaddeyo ki ekyamukwasizza? Tokiraba nti byonna bya just kuzanyira bantu ku mitwe.
Well, as we head for 2026 mwenga bali ku ludda olw'obula government ebintu nga bino mubyekuumye mutya because tetumanyi mwaka gujja biki ebigenda okubeerawo n'emyaka egidda ku maaso. bw'obanga weewaayo okulwanirira eddembe ly'obuntu mubaamu ebintu by'osuubira, ebintu ng'okusibwa ebyo byo mubisuubire era muba mulina okwenyweza. Kyamukisa mu bintu oba tolina kyakikolera omuntu aba azza okukwata oba tolina kyakikolera, naye kye tuba tulina okukola kwe kwongera okuyimusa eddoboozi lyaffe n'okulaga ensi yonna nti mu Uganda eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa. Twetaaga okuba nga we are set free. So tujja kwongera, we shall continue agitating, we shall continue raising our voices, we shall not relent, we shall not give up until our freedoms are respected, our rights are respected, and all those of Ugandans. But tebachakola business freely. Parliament techakola. Court omulamuzi okutula musango ena abafuna message abafuna masimu. So all those things we must fight, we must continue struggling until etukanga enfuge y'amateeka ewebe ekitiibwa. Okay, ndowooza wano ngenda kubanga ate nsomayo comment ya Muhwezi Rogers agamba freedom is not something that anybody can be given. Freedom is something people take and people are as free as they want to be. Free Dr. Kebbi, freedom for all for freedom. Muhwezi Rogers, thank you so much for watching. Ndowooza wano tugenda kubanga ate tetusokawo. Ngenda kusaba omugenyi wange olunaku olwaleero Mwami Nkonge okuwa obubaka bwe obusiibula n'entanda gy'asibirira abo bonna abavubuka oboolyawo abato abali mu kwenyigira mu nsonga zino ez'ebyobufuzi oba abaagala okujoyininga. Ekisooka nze bulijjo ngamba abavubuka tosobola kukola byabufuzi bulungi n'obyenyumirizaamu nga tolina kibiina kya byabufuzi. Naye bw'oba mu kibiina ky'ebyobufuzi ebyo olina okugezaako mu mbeera gye tulimu kati olina okugezaako okukolagana n'ebibiina ebirala. Kati essaawa eno enkolagana eriwo gye tulina okuzimba NUP ne PFF. Abavubuka bali mu NUP, abavubuka bali mu PFF balina okukimanya nti enkolagana yaffe tulina okugiteekawo ebukale tusobole okuba nga twekumaakuma ffe kube obuzibu bali bwe basanga naffe bwe tukola ki bwe tusanga. Nga bbiri Dr. Kizza Besigye bamukomyawo mu court martial. Nsaba bannayuganda mwenna mujje mubeereyo mu court martial, bannamawulire ba lawyers mujje tulabeke nga tudefeatinge state eno n'okulaba nti erekerawo okutwala ba civilians mu court martial. Kyesikugambye ekitali awali ba civilians be bateeka mu court martial ne babakkirizisa emisango. Kino kye mwala aba NUP bakola kye bayita plea bargain. Plea bargain ekkirizibwa mu mateeka naye it comes out of will. Naye abantu bonna bali mu makomera abakola plea bargain bagikola out of frustration. Ng'omuntu ali ku limandi amazeeko emyaka 6, amazeeko emyaka 7. Mwawonera wa okukkiriza omusango guno? Ffe twali mu civilian court. Njogera ku court martial. Court martial be bantu abasiba omuntu ne bakuteeka ku limandi ne bakwerabira n'okuyita obuyisi nti bakuyise mu court ogende olaba omulamuzi eri oleka banno bacelebratinga just kuyitako buyisi. Court martial esiba abantu ne batekeyo ne beerabira. So tusaba nga bbiri bannayuganda mujje mubeere mu kooti tuleke nga tufuba okulaba nti kooti y'amagye n'omusango tudimandinge omusango wa Kabaziguruka gwe yawaabira. Kooti neesalawo nti kikyamu tebalina kooti y'amagye terina kukozesa ba civilians. State ne appealing mu Supreme Court. Tudimandinge Supreme Court eveeyo ekola decision eri final. Tebakotingira mu UPDF Act nti omuntu yenna bw'asangibwa oboolyawo n'ebintu oboolyawo bannamagye balina okubeera nabyo. Omuntu oyo avunaanibwe mu General Court Martial. But anyway,
tugenda genda into details ez'ensonga ezo olw'ensonga nti akadde ate munnange tetukyayina naye njagala okuwunzika nga njagaliza omukyala Namirembe Angela amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you omukyala Namirembe Angela, munnaffe wano ku Digitalk era nga mulabe waffe ow'olulango, amazaalibwa amalungi era nga obubaka buno buvudde eriffe aba Digitalk oba Alternative Digitalk ate ne muzeeyi wo munnange ffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Tusaba Omukama Katonda ate ayongere okubanga akukuuma ate n'okuwa ebyo by'osinga okwagala. Happy birthday to you omukyala Namirembe Angela. Enjoy your day era ne mu mwaka guno gwogaseeko tusaba Omukama Katonda ate abenga akukuuma agukuyisemu era akutuuse ku ebyo by'osinga okwagala n'ebiruubirirwa by'oyagala okubanga otuukako. Ngenda kubanga mponzikira wano ate okubanga mbasiibula. Mwebale nnyo okubanga mulabye tusinkane akawungezi k'olunaku olwaleero ku Voltage ate kwongera okuttanya ku nsonga z'ebyobufuzi nga bwe bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. So awo tugenda okubanga tutambulira beerako era tosubwa akawungezi k'olunaku olwaleero. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.